Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera guchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba kano kenyini nga Priscilla bwakugambi byabatusaako buli kimu nga bwekitambula omutabbizi bannange mwebale banyabo ne basebo okubanga mu contributinga abakuba amasimu abatuwuliriza muli mu taxi oli ku boda yo oli wotudde wonnogamba nti omutabbizi atuuse baneka muwulirize mwebale okugula amanda n'okuteekamu amafuta mu kidduka ekyo muwulirize omutabbizi katumulumbe tulabe kyekiri olwaleero agamba ati kabo tonkanulira maaso sebo tokola ki sikanulira maaso katulabe. Hello. Musitwa Wanje sebo. Nkulamusiza sebo. Kale mukama wange. Nange nkamusiza. Bampise kadima na manja ne kabogoza tuli kupita fm ekintabuli ky'omuziki wano mutabbizi. Kadima. Sebo. Nsanse bawuliza. Nkale kakati watugambye tukubireko. Sebo. Kiki. Webali na kunkubira n'oteekamu obudde. Mukama wange nnyo obuzibu. Waliwo nfunye obuzibu wakati wange n'omukazi wange. Kiki. Waliwo omwami amuyita Mukasa Kadeya. Omuyimbi. Muyimbi. Bajje eno ku kyalo kyaffe. Bateekayo ekikaali kyabwe. Okuyimba. Omukazi n'ampeeka ng'ogenda okukola ki? Okay. Balabako. Nange saali muyimba kukola ki? Atugenda. Naye omukazi antuukidde ekizibu olwa Kadeya. Kiki. Omukazi alabika Kadeya oyo sinakulabika Kadeya yakwana mukyala wange. Ne bagenda wala nnyo. Gwe mukakafu obujjawa. Omukazi tuba tuli mu kisenge nga muli bize apitete erinnya lya Kadeya. Nga muli mukwano nakuyita Kadeya. Nampita Kadeya. Kwetulabanga ekyo kumanya. Nsonyiwa okuseka. Yakikola ddi? Wangi. Yakikola ddi? Wano juzi ennaku zaakayitawo nga bbiri. Kati bakadeya baaliyo ddi eyo? Babaddeyo omwezi ogwo oguwedde. Twali nga tugenze mu kikaali kyabwe. Yavaayo nnyo omukyalo oyo wange agenda ku stage n'amufuuwa Kadeya n'amufuuwa sente ezange zenkutte n'empa omukazi. Afuuwa Kadeya amukutte bazinya amazina amayitirivu. Nga bazina ku stage? Ku stage munnange bazina amazina amayitirivu. Basajja bannange benabo nga baŋŋamba lwaki togenda n'olwanja mukyala wo tulagenda mu kutonda kwengeri gye beenyigamu nga beenyiga nnyo nga bazina amazina nange gaatazinangako nange amazina gali awo gakwefumita kwegamba ng'abantu abaludde nga beeyagala neŋŋamba kiki kino ekituuseewo. Okay, kakati oyagala tukole ki? Bannange bakama bange kyensaba mu nnyambe mwe mumanye ennamba z'abasajja abo abayimbi mumukubire mu mugambi ajja akimye mukyala wo. Iye ali omukazi wo Kadeya. Teyatuuse omuyita n'erinnya lye nga tuli mu kifo ajja akimye mukyala we nze nk'oyo mumukunda amutwale. Omulinamu abaana? Mulinamu omwana omu naye atwale n'omwana mutwaleko banaayongerereza okwo. Simubanja tansasula ekintu kyonna atwale wa bwerere mumuwa. Gwe omukazi we ayogerako naye? Buli lwe njogera naye adda mu kwekyanga bwekya olw'okuba agende saagala nakuwulira ekyo agende. Kakati kyolina okukola kiri kimu. Gwe yogera ne mukazi we ffe tetugenda kukubira muyimbi kuba omuyimbi tolina bukakafu nti beyagala ne mukazi we.
Abeeyagala oli wakulikira erinnya mu kusenda baba tebaatuuka tekitegeeza ekyo olabika olina bbuba. Si bbuba naawe oli musajja munnange ekyo kirowoozeeko ng'olina omukyala n'akuyita erinnya. Kati gwe kyolina okukola nti kuba Kadeeya ayinza n'okuba bino ebintu tabimanyi, kyolina okukola kiri kimwe. Abimanyi talina kyangu gwe wali oyogeddeko ne Kadeeya. Olina ennamba ya Kadeeya? Simanyi muzirina okujjako nga temwagala kunnya. Si kuyamba kyoba okola kufuga bbuba lyo oyogere ne mukazi w'omutereezi. Bakadeeya basanga abantu bangi. Sirina byenjogera na mukazi wange. Kadeeya mumugamba ajja akinye mukazi we. Akinye mukazi we. Saagala. Kakati ssebo nze omukyala bambi ng'alabye naye kino kye yakoze ekyokuyita omwami we erinnya ly'omuyimbi ekyo si kirungi. Obadde akava kuwulira oluyimba lwa Kadeeya. naye abasajja n'abakazi nammwe mutusobera bannange muyisukkawo nnyo. wazze nange mu Kivvulu ogenza oli ku stage eri waggulu ozina amazina. Kadeeya si yabikira ku TV nga mukazi wa Nobi. Yo yennyini. Bambi kati ono naye agenda kunoba weeru. Wanji mwebale kutuweereza. Kale. Bapita sengendo ya mupiri kandi wano kaliro katono. Bandayo musajja asibbuba okubeera mu kikola omukazi naye tirinya ly'omusajja omulala mwente kitegeeza Kadima. Bera FM Kadima. Nji Mwebale kuweereza. Kale. Omusajja Saifan. Beakiwa naye ndi munyiivu lwaki. Omusajja obadde olina okumuyamba. Abasajja abo balaba. Sibulinaako bujulizi naye abasajja bo si bangu. Abayimbi. Kulianga omusajja tolina bukakafu. Kati mwe bakazi baffe oli bwagenda mu Kivvulu abagenda mu Kivvulu naye kusobola kuyita linnya lya kati Serufusa gwe wadde atukubire Kadeeya kati bali kwa kumanyi oli kama sajja tabuse agege bali kwala kuwo oli wulira. Wanji Hello Nji darling Wanji baba tuweereza love kale mukwano ono manager wa Master Team Banyarwanda. Kakati omusajja asale pressure eri mutolokako Kadeeya lyamunyumira. Nze okuba yamimbira obuyimba Kadeeya si muntu omwenze nnyo. Wanji Hello Wanji Abdul. Yep. Yes, mirembe kyese. Bannaye kuno kwedde kuliko muto wange yesaba mukibuzi abawuliriza tavaako. Okay. Kakati kambabuulire omwami oyo aswazizza nnyo erinnya ly'omuyimbi ekisooka alina obukakafu obulaga nti ddala mukyala we yamwagala newankubadde kale abayimbi benzi mu bivulu beemudirayo naye ate nkwebazaako weebale butamukubira naye ate erinnya olwedde liyiseewo liswadde. Webale nnyo yamwagala bambi. Wanji Kadima. Yep. Kale Kutte Edward wa People Power ngandi napunge. Oyo musajja atidde buvunaanyizibwa. Ekwasa. Ali kubuvunaanyizibwa bw'atidde kwekwasa Kadeeya naye ng'atidde buvunaanyizibwa. Kale webale nnyo munaffe balire ddala agenti atidde buvunaanyizibwa. Wanji Kadima. Yep. Webale tuweereza ddadi. Nkale butereevu mu bantu bafunga sizidde ne kyolusikana kasongola ambasada w'abaluuli kakati. Kati nga ffe baserevu abakyala batera ita amanya newankubadde nga tetuli nabo. Omukyala ayinza okuba nga bantu tebaagalana ne Kadeeya bana basige manya. Okay, webale nnyo munaffe bana batulabira bena kasongola obageni tubaagala nnyo. Ebukoza Sebo wale weereza taata. Kale Mami Wanji Sebo weereza mukwano. Kale Sebo Anko Kabogoza ne mwagala nnyo. Sebo nange bwentyo. Gavana Tofa. Okay. Ebukoza kituufu ayinza okuba atidde buvunaanyizibwa omanyi. Baagala otunoonera mu nyimbi naye ng'oyo mwami atidde buvunaanyizibwa. Aleke kwekwasa. Naye omwami n'ennamba ya Kadeeya tagiina. Okitegeera kati omuntu bw'atayimbeko na muntu buli muntu bw'anakola ki? Omuntu bw'atayimbeko ku stage buli lwanaazina n'omuntu ngoga nti amwagadde. Problemu eriwo ye oli mukyala kumuyita linnya litali lya musajja. Mumukwano. Kati anenya mukazi we atanenya Kadeeya yakoze. Anti kakati yatandise atya okulimuyita ye problemu eriwo. Kadeeya. Njogamba kikyogera anti mbadde mbannyonnyola obuzibu omwami bw'alina
nti senga kibadde ekyerinnya tekiriiko nandibadde ngamba nti omusajja oyo naye alimba okufuuwa omuyimbi ku stage tekiina mutawaana ogenda n'ozina naye ku stage tekiina mutawaana anti baali bonna mu kivulu baali bonna naye kati omukyalo ono simanyi lwaki awoobwa n'atayita linnya lya mwami we ate mu mukwano lwaki kakubanga abantu bannyo tuwagira abayimbi kyogamba nti owuubwa otya n'oliyita erinnya ly'omuyimbi gwe walabye ku TV kikyamu. Okay. Namayanja bwatu babanyonyodde nzibambisabbi tebukoza kadima namayanja Priscilla nange anko kabogoza sana obuna kabulu from ruwa ngera kubanga nyingirayo nenyuma zigera kubera mwenda mukwano gwange singa okulabika nga zocha mugwanga la feri Uganda olabike ng'ozimanya band tugenda kubanga tujja